Bwe Hajjat Zullah amanyi g'abantu ogalabye n'ojja weka mu kooti ng'olina oguvubuka gukukuma ngugubawunsa obufere obukujjudde bannange kooti y'abantu ekulaza amaanyi bannange amaanyi gali mufe abantu tugenda kuyimirira ne Hajji naye bikazimu obutaswala kye kibadde ngu kikwejjisaayo ogenda obuuze Hajji wali mu kadduukulu waali ng'ofukamira omwebuuzaako sayitwaniko Chagala muloga badde olese eddogo bwe kikazigwe ekisirusula kiwumba tu kyakutte enkumbi bulijjo gye bekozesa ne Hajji nekigisonseka omwana mu mbugo mugyemu amazzi mbunga galiko enkwanso za Hajji mukwano twagala amazzi nga gafiira eri ddala munda ebyuma bya Uganda era bikebera naye amaanyi wagalabye twebaza abantu mwenna abastandinze ne Hajji free Hajji gwe mukazi gwe bukyobba lwaleero lwejja kukulakira nkiddamu abo bofeera nabo oswadde omuntu n'ajja kukwati weka ng'olina bawunsa bulijjo mmanyi nti olina abantu abakuuma b'amaanyi wali n'omwami wagira bonna bamutegedde mu yaye bambi twayanziza taatanisha weebale ku standinga ne Hajji musajja munno bucha mubamwe bikazimu olwaleero kabajuntusi kyonna nga kyekabya amaziga siibyo otya ajo abadde obuuza wakigwere obadde olesa eddogo wamuteekayo tomanyi nti gyasiiba ng'osiibye otya temuwasanga ebikazi ebizaddeko mu abavubuka na buli musajja yenayena alina omukazi nga yaloba n'omwana kyekiseera omugobe ekiro kyaleero bakubira omulanga bwe n'abavubuka batannawasa ebikazi byonna mubigobe ebyo ebirina abaana lwaki obi ne Hajjat Ali yagenda okubasa yamusanga bamusaalazaala mudda ne Hajjat yali mukadde bamusanga bamuyisaayisanga eggaali soba okola dibira ku lujjano gw'omanyi bizibu byo wamma tebawasa ebikazi ebizaddeko era babiina abagobe ekiro kyaleero bwe muneekyusa muliri mubakutte mutya okwekyusa namusobola okukuluma ogamba bana mama mpelekerako mbuliri mukiyigo bwe nagenda mukiyigo nkutta omwana buli emma mugenda okufa nga mugenda ogoba ebikazi ebyo babawolekere mukiyigo mugende mufuke Hajjat Zullah talina bukakafu bumala mbadde manyi nti wawaaba ng'obukakafu bwonna obuyina nti bumatalinga n'ekyo ky'oyagaza omusajja okubeera munda mukomera ng'obuyina era oludda oluwaabi luze nga teruyina bukakafu bumala oba obujulizi obumala mukwano mayidiya bukyobba ku luno byakusaze togenda kuddamu kubba muntu yenna tetugenda kutemeza ku liiso n'akamu emisango gino tujja gibeeramu anti kooti y'abantu ye kooti ya gavumenti ffe gavumenti abantu ate nga ne Katonda tavudde ku ludda lwaffe ffe tuli bakazi naye olaba tuli ku musango gwa Hajji omusajja mutulugunyiza abasajja bikazi mwe ntunuulidde batabani ba Hajji nga ba Hajjat nga bakadde bakulu kazi tekyewumuzaako kikolebwa kufumbirwa kuba police olekola investigation esinzira ku biki ebiriwo na biki ebizze bikolebwa okulaba nti at least waliwo there is something wrong nebaza abantu mwenna naye nga nja kubira President Museveni omulanga nkubire ne government ya President Museveni eri mu buyinza nkubire owekitiibwa Robinah Nabbanja Prime Minister Speaker wa Parliament nja kusaba ntino ebintu bingi nnyo ebizze bisomozebwa abasajja banyiivu bankyaye government olw'okuba nti babbibwa olw'okuba nti bacacyalinga olw'ensonga tewali office batwala tewali we baloopa tewali kitongole kyonna kisobola kuyimirira eri basajja bamuzibe ne bakasiru ne bakigala abakyala balina offices nyingi nnyo mu ggwanga Uganda abakyala maba wa sympathies omukyala yeekabyako ne weyetakula okeera ku makya n'owassa omukazi najja nga talina wadde tisati watuuka kuno batwala ennyumba yonna nekisimu anakitwala abasajja banyigirizibwa babbiddwa ensonga lwaki abasajja banyiivu abalala bavudde mu ggwanga Uganda abalala bavudde mu nsi yaabwe olw'okuba nti no tebalina wadde wawaabwe obabaabwe emisango wadde we balipootinga wadde office name tusaba gavumenti etusaasire etteekawo ekitongole kirwanirira abasajja ate si Uganda yokka waba twaga tukiteekawo nga kirwanirira abasajja ne mu nsi the all world. Olwaleero emboozi twagitutte ku ntalo ndala ez'omusajja n'omukazi nga victim ali ku side. Honorable Nabilah kyembadde njagala okubuuza nti now lead the debate. What do you want the public to discuss about the victim? Atanayogera. Anti victim bantu balina kugamba bannaye tukakkane waliwo omwana eyakoseddwa. Tusooke tuwulirize kubanga bino nabyo bidamejinga omwana oyo psychologically. Debate egenda maaso. Correct kati tandika ku victim. What do you want the public? Singa kati tukuwadde. Olw'okuba nti kati buli bwe twogera nti maama mufere maama muyaye alabika atankana ono omwana ali mukutochalingibwa psychologically. Abiwulira kati wanaatuukira mu kooti ng'already trauma nene awo we nandyagadde nti bannayuganda tufuuka abazadde. Kakati Honorable Nabilah, it's two way because maama ye yajja amawulire
to discuss this point, and rightly so. Kakati kyogamba nti mama ajje mawulire ayogere abantu bo basirike bagambe bugambi mama oye mama oye mama oye. Okugamba nti bannaye kooti ekola omulimu gwayo nze ndoza public gyandi badde sibya oye mama oyo oba Haji oye kubanga ngambye victim gwe mulamwa ku nsonga eno. Agreed with you buli omu kyayogera era bwe twogedde tugambye nti n'omusango singa guzuula nga si Haji era nga tuyambira ddala victim nga tunoonya omutuufu yani. Because that is the only way you continue helping the victim. Kati olwaleero ngamba trauma protecting image ya victim okutamuleka because the victim is a minor. Protect the image of the victim. No one has discussed either the character of the victim or the school where the victim goes or even what the victim does. Kati bino byonna victim amatute gagadde awulira so tewali protection by okuba nti nno waliwo abantu abatandise okugamba nti maama kyayogera alabika olwaba credibility ye ebyo byonna bya affecting a victim. Akati Honorable Nabilah mbadde njagala nkubuuze bano aboogera ku maama byaleese si be baatuma maama okujja okwogera. Teri yatuma maama mpuliriza teri yatuma maama kujja kwogera ku mahale ge baamuwa. Teriyo yatuma maama kujja kwogera nti Haji munywa akozesa ebiragalalagala because gwe bw'okyogera bw'otyo n'abalala abaana aba Haji nabo bali affected by the insinuation. Kati olwaleero nze njagala kumaliriza nga ngamba studies okunoonyereza si just Uganda yokka worldwide ekizibu ekikyali ku defilement kyekimu silencing and victim blaming abantu obutavaayo. Kati bwe twogedde ku statistics ezafuluma twashuminga nti zeze zaali defilement cases. No, zeze zatuuka ku poliisi. Agreed Honorable Nabilah. Kati olwaleero nze danger gye njogeddeko nti bwe tuvaayo crucifying omuntu nga public kyekola either side public. Katulinde. That's Honorable Nabilah. You want to rectify this by saying either side, either crucifying the accused or the accuser. Buli omu aba akola nsobi. Kati ekyo nkyagreeinga. Ekyo nzikiriziganya nakyo. Naye wano waliwo nze ntunuulira keesi eno buzito bwegenda kufuna eri ekizibu kye tubiri nakyo mu society nti abantu batya okuvaayo okugenda ku poliisi okuloopa.